ya Kadama TV waliwo Kadaama wano ayina ensonga z'ayagala okubeera ng'ayogerako nga zikwatagana ku nneeyisa mu nnyumba z'Abawarabu na ngeri ki ye ebintu bw'abirabamu mu kiyumba gy'ali. Ya halo ni Nyabuli Kadama TV. Kadaama, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasitudde wasiibya abakozi bannange bonna abali mu bitundu bali gye mutuusaako engalo. Bannange nze mbabuulira kasita weekengeranga mukamaawo n'omwekengera ng'embeera togitegeera tandika okwekengerera bye bakuwa okulya. Kiwulira bye bakuwa okulya. Banye bano abantu ekikwatagana n'emmere bo balina omululu. Mmere ne bagiryamu nga tebagimalaamu. Mmere ne bagipakira mu firiigi. Ne balya emmere nga tebagimalaawo. Oli n'akwata enkoko n'akwatako akasimenkani ne bakakuwa ate ne bakaggya eddiba ne bagibambulako ne bakuwa firiigi nga n'eddiba baligidde ne bakuteera ku mmere. Nze ku by'emmere ndowooza bano abantu be bamu b'engeri gye batennyala. Omuntu n'otuula kompaawundi tonaabye engalo ne baya ne bamala n'abakazi ne bajja ne balondamu amagumba gonna ge baliddemu ne bagateeka ne balya n'erima ne bassa mu firiigi. Nze naye nagigaana naye tebamanyi tino sigirya. Bagimpanga ngisuula mu kasasiro oba nga ngitereka wabbali muno muba bakyaliza abantu abangi ndi ku bintu. Anti ebintu byoza ne kabada yonna neekala nalimya n'owulira ng'ofa. Kati nga mmala baba bagimpadde nga ngizza mu mmere yaabwe. Nze sirya naye ate nze ekyannyambako kimu. Bano bazunga balinganga bineezozi. Bazunga wabula ogamba wawunya. Bo tebatuula waka. Wiiki eyinza okugwa nga batuddeko olunaku lumu oba kitundu kya lunaku. Kati nze kyenkola olugenda oba simbula bati nembaza. Kubanga kati mmanyi gye benjerera yonna mmanyiyo okumpi neewala kasitambuza namu atugenda wano weewati. Nga nfumba nga ndya. Bwe babaddewo babakyaziza abagenyi ng'awo nkubawo enda oba ndidde kikyapati ng'oluziba. Nze sirya mmere gye baliddemu naye tebakimanyi. Ate bansobera nabo bagitereka mu firiigi naye tebagirya. Era okwata emmere n'ogiggyamu n'ogisuula n'ogitwala ku kasasiro nga tebagiridde. Kati ŋŋende kugaba eddagala mu byokulya oba kutuuba mbiyite ntya. Babigabira ddala. Ate mulekerawo n'okwesiga nti nno bagenze awutu bandeetedde ebyange bipaakinge. Mulekerawo okwesiga. Ebyo ebintu ebipaakinga oli addira eddagala n'akwata empiso n'afumita bw'ati n'akuba ng'akuba mu mubiri gw'omuntu oba nnyama oba nkoko n'akubamu eddagala n'olya. N'ebyo bagula bye bajja bapaakinze mubyegendereze. Ate banaye mulekere okulya alya. Oli n'akuyita gondi kwata kano n'olya, gondi kwata kano n'olya, gondi n'olya. Omuntu n'ajja n'agula ekintu oba keeki oba biki mu kifo ky'obbikuwa nga baakabireeta ne babiyisaawo ne bakuba ekisenge ne balya nga balya nga babbi nga bw'onoogamba nti nno bannaaye oba temumpadde muleete mbaggyeko essowaani. Ne beekweka ne balya. Ate naye balima n'obisanga mu firiigi nga biteredde oba n'obalaba ng'oyitawo. Nze mbalaba bano abange mba mpitawo bwe nti ngenda ku byange. Bali mu kulya omukulu gondi ne bakuwa akantu bwe kati. Nze mbagamba saagala. Era nze kasita baleete ne batakitutuusizaawo nti no bakimpeerewo bagamba saagala ne we mba njagala. Bannaye mulage nti nno mweyisaako. Mulekerawo buli muntu kye bakuwa n'olya ne bye bataddemu bye bawanduddeko amalusu n'olya kati nga bagamba tososola. Balage nti nno toyagala. Ate bano abantu bazibu baleeta ebyokulya ne babireeta ne bakubuuza onoolya.
kati ombuuliza ki nti nno naalya oba ondeese ng'ekintu kyange okireese kyange kimpe oŋŋambe kwata nze nkugambe saagala naye ne bakubuuza nti nno onoolya abaana ne baleeta ekintu nga bakireese naye nga bakireese ng'amanyi ogenda kigaana okibawe onoolya oyagala ne babibikkola ne babyanjala bati nze mbagamba saagala njagala ne neŋŋaana nti nno saagala nze lumu nga bagula sooda waabwe pulasitiika bulyanga giraasi kooko biki ebyo pepisi bubeera bulungi nnyo nga kali mu kagiraasi nga baleeta sooda waabwe nze saaliyo ndi ku byange gyeri neetuwidde nga bampa sooda nga bampeerako n'ebintu nali munzikiza omukyala ajjanga alimpa nga tennawulidde dda baakomyewo dda bamaze okulya bakkuse babwegedde nga mbireeta sitera nnyo gaana koolo saabigaana nti nno basijja kulya nga mbikwata nga mbiteekawo mulumu mwensula mu ddiiro lyange mwensula kati bwe mbiteeka mutewo nga nteekako ettaala nteekako ettaala kasooda bampadde wa kitundu bamaze omufukako ngenda okwetegereza nga mulimu ebintu ebyesitategeera saabitegeera sijja balimba kabulyanga omuli eddagala lyennyininyini egganda lye bakunse ate nga teryawedde nga sitegeera bintu era sooda saamunywa nakwata sooda nga ngenda muyiwa mu sinki nga nziza wali kikebe n'ekyokulya nakyo saakirya nga nkwata kyakulya nga nkikwata tikirabika tekyalimu bulabe naye saakirya nga nkwata kyakulya nakyo nga nkisuula mu kasasiro nga neebaka nga bukya bw'aba alina gye yassaamu ndowooza agamba nayo saanywa banene ebintu bimulaba ebipaakingi oli nga yagadde kukola kintu akikola mweka uganda bandeetedde ebipaakingi endida babireze taliiyo oli waleetera ebipaakingi obijja gyabijje abikutuusize ku kyayagala aba akimaze okukikola banne mweyiseeko bano bo balina eŋŋombo yaabwe balina ebogera mu lulimi lwabwe ffe tulina ssente twamala lya ffe bamanyi nti nno ewaffe tuli banaku tetulya engeri gye batuuse mumanyi tuli banaku naye ng'ate ffe bayisa obubi twaleka ebitanda kyosuula ebyokugulu n'osuula n'eno kiwulira ng'oba obadde ofumba emmere y'Uganda kawunga n'okalya bulungi nnyo n'okakuta ffe abasinga abamu tuli bafumbo twali twebegerako naye ne bakola bamanya ddala nno wali masiikini ndowooza ng'olomba ku makubo baneemulekerawo bbayoto buli kimu n'olya ne kye batadde emabega wajja kutuuka okukituwa tukiteeka emabega tukijje omuwaalye banneemubalage nti onammwe temulyalya katonda waba akuyambye n'ofuna emmere yo ba muceere gwo mukalu n'ogulya manda nnyo amazzi sirika ebaleetaleeta bundaazi biki oye n'aleeta kagaati ne baleeta chipusi ne baleeta chikene ne baleeta bikisima biki kasasiro lena twalugende naye ne balaba ng'oyitawo ne bakwata akagaati ak'ennusu ebitaano mwe mumanyi abali eno baliyo obugaati mubumanyi obwo obugaati kabanga ka nnusu bitaano naye kaliko olutungotungo kungulu bwe kati olutungotungo agaati abo ne bakwata ne bakasalamu we bati wakati ne bakateekamu ka biifu k'enkoko weekati nga katono weekati nga ke basiiza ebiŋŋano ne bakateekamu akagaati ak'ebitaano ak'Uganda nga wookalaba oli n'akakuwa okasulirira akagaati ak'ebitaano okasulirire kati bw'oba oli ffala ng'okyalimu obwa ffala nga teweeyiiza nti no ddaka ndi ekikyapati kyange oba kanfune byendya wabula okukakuwa ng'alabye oyitawo oyina gy'olaga ne bakwata bakakuwe naye nga takakuwadde nti nno oyagala kubanga omuntu akuwanga ekintu olwo otuusa kwati nga bagamba ebintu byagundi naye oba takusanze mu luumuyo akiteekewo ate bano abantu basobola omuntu ayinza okunoonya ennyumba bagiraba tolina gy'olaze oli mu nnyumba ne balaba nga tuli mu luumu mw'osula naye mu kintu ekyo kikuteera mu luumu okisanga wallayi bajja ne ku ttooyi ne bakkonkona ne bakuyita ku ttooyi nga balaba oli ku ttooyi
abantu beno babeera mu ttooyi ne bayita bane boogera ne banyumya. Naawe omukono oli ku ttooyi osirize oba n'omulaga naawe oli ku ttooyi mu ttooyi oli manju mu nsonyi n'omulaga nti oli manju n'ogona ku luggi naye nga tanyega ali ku ttooyi amidde ogenda okuva emmanju ng'oli ayimiridde n'ebyokulya waati akulinze ku mulyango gwa ttooyi. Ebintu ebi bino naye nga yagala nti omanyi gy'osula. Oli najja ng'oli mu ttooyi amazima Katonda muggulu oli manju ogenze manju n'akuyita n'akufiirako kubanga ayagala okubuuza oba omunnyo okuluma ki. Bantegeeza no tulayibu nzibu naye nze kyenkuwakuutira mukendeeze ebyokulya. Nze kyannyamba obulwadde bwe bwannoba abasawo ne baŋŋaana ebyokulya ne baŋŋaana butto ne baŋŋaana omunnyo omuka ndowooza olwa pureesa. Kati neefumbira emmere yange nawona. Bayinza okugamba ye baliramu lwawe mulya ffe tuli bagagga firijji ejjudde buli kyoyagala lya buli kyoyagala lya. Ayogera awo buli kyoyagala lya nze mbalaga nti nno kati neefumbira. Naye oyinza okukwata omuceere muluma n'ogufumba n'oguteeka mu mazzi n'ogutokosa kubanga nze sifumba nga tebazookuse nga bamala okufumba emmere yaabwe nze nenfumba eyange. Okitegeera wanga balya omunnyo muka balya biki. Naye ofumba emmere yo n'ogissa katamu n'okola emirimu ne bajja ne balingiza mu mmere oli n'akwata n'akasaanikira n'akabikkula ku ntamu alabe ki ky'ofumbye. Nze nnyina omukama wange omukyala alina w'atuula n'atuulira ddala n'atuula alingiza alaba ofumba kubanga w'atuula wate nga wafeesinga mu kiyungu mw'ofumbira. Naye nga tulina by'ofumba naye ayinza okukulaga nti nno omusajja buli kyoyaba mu firiigi ekyoyagala okufumba lya naye w'ofumbako nga bakeneka alya katamu kalamba alya nga bakugera naye nga tolina nabyowulidde nga tolina byowulidde bano abantu bazibu baagala nnyo tukole tebaagala tulye ate beeyisaako ne beefaana nno baagala tulye naye tebaagala balina omulunzi bane omulunzi gwe balina sigulabanga ne bafumba emmere n'ebalema ne bakola biki bannange oba baafumbye ennyama enva z'eno nnyama endiga nkoko naye baba baafumbye ennyama lw'ennyama mwabalya eno mugimanyi gye basalaasala ne bateekamu obummonde biki ebyo ne bateekamu biki oba baafumbye ennyama bayita simanyabyani bisolba ne bateekamu ennyama wallaahi bagenda okumala obbijjula bituuse ku ssowaani ng'ennyama yonna bagiriddemu yonna yonna. Omwana n'ava emmanju n'ajja n'atoga n'ajjamu ekifi. Omukyala n'ava eri n'atoga n'ajjamu ekifi. Oli n'ava eri n'atoga n'ajjamu ki. Bagenda okutuusa obuse n'enva ezo baziteeke ku ssowaani bazirye ng'ennyama temulina tekibeewuunyisa. Bo bakimanyi tekibeewuunyisa si kipya. Bo bakimanyi nti noba tebakola. Owulira n'abasajja abalina amaanyi nabo bwe bakola ng'asobola okutuuka mu ffumbiro. Ate bonna nze ndaba gye tukyala yonna bonna bwe bakola oli n'omukyala ne bakulaga nti bakwata mu nfa bazirya baziggyamu oba nkoko bagikalirira yonna ne bagimenyako amagulu ne bagalya obwatyo ne babulya ne bateeka nga ne baleeta nga mmere bataddeko bitundutundu. Eno tebayinza kugamba nti nno bakwate akadomola k'amata bafuke mu giraasi banywera kadomola yogati kadomola oba zizzaamu amalusu anywe anywera kadomola oba juyisi bamuleese banywera ku bicupa. Bano abantu si bangu naye Katonda atusaasire buli kimu tulina okukigumira kubanga twajja kukola tulina okukigumira buli kimu buli kijja naye mwegendereza ebintu byabaweerera kasita bw'otandika okwegendereza omukyala mu maka atandise okukola obukodyokodyo mwegendereza ebintu byabaweerera okulya bakuwa ekintu kasita weekengera otima negwekengera tolya suula okubewo endobo embabuulira suula. Ate abantu b'eno balogo nze mbaweerera bakama bange bagenda ku nsozi ne bakoma ebyoto
ne bakuma ebyoto ku nsozi, ne bakuma ebyoto ne bafunirayo emmere, ne bakeerayo bukeezi ne bava ssaawa 4 za kiro. Nze nali naakabeera nabo nga bantwala kati bakyatwala alifamukubidda. Nabagamba nga sigenda nga tebakkiriza oba lwakuba nali mupya. Kati bakyatwala bagenda bokka ne bakuma ebyoto ne badda. Ne bagenda mu nsozi ne bakuma ebyoto ne badda. Abantu beno bane balina sitwani muyitirivu. Balina eddiini ne balina ebyobuwangwa. Bo tebasula bya buwangwa bwabwe. Ate abantu beno nze jjukira abaana babasaddaaka bateekateekawo. Balina okusaddaaka balina ssente zibayitamu. Naye nga tebakola. Bagenda kwebaka. Abantu beno abasinga abamu abamu tebakola. Webanga yeebaka. Nebukyala buzaba bubaka naye balya banywa. Naye ekiro tebeebaka. Ekiro tebeebaka. Beebaka misana. Ekiro bagenda ne bakola nze simanyi. Era mukwano wange omu yaŋŋamba Adaama w'e Burundi. N'aŋŋamba bakama abeete nno ssente bazijja mu luminati mu nnyanja. N'aŋŋamba lwe tebeebaka ssente za luminati. Ate wonna ekituufu omuyinza ogamba ssente za luminati. Oyinza ogamba ssente za luminati nze saawakana. Abantu bano mulimu abalina ssente era n'enkadde, mulimu abaavu. Ate abantu b'eno bakodo. Abantu b'eno bakodo. Ne ssente z'okoledde emuluma ojje kusasula nti nno yiino emuluma. Ate nga balina ssente naye zibaluma. Teega ne ssente zaabwe tezirina mukisa noziranga z'abanyeenya. Tezirina mukisa. Sekulimba. Tezirina mukisa ssente zaabwe nti. Naye nze mbabuulire mwegendereze ebyokulya. Nyumba kati omukazi ninganga naye mujja okubala nga munnaaye. Ntwala ku woofiisi oba tonzijanjaba. Natwalako omutwalo ennaku ze yantwalako n'okuwona saawona ne mugamba nze abasaba ngamba nzeeyo n'agaana. Nze niyanga mujja we takyalina kyampa. Bansasula naye takyalina kyangulira wadde n'ekimu. Takyalina. Baganda bange bano abantu bajooga. Abantu bano bajooga. Bantu bano tebalina mpisa. Era Katonda oba Katonda akuwadde ne bakwewantu omuntu alina empisa ng'akujjanjaba mugume. Nze ekyokukola sikikulu twajja kukola. Naye senga batufaako ng'abantu nga nabo bwe beefaako nga balwadde. Ekikulu bulwadde nga bwe beefaako nga balwadde bo bwe bakolako oba bakyazizza ku bagenyi ne beetala obukawakawa bwe bafumba oluuzi nga ye babufumbye oli n'asinda n'akwata ku magulu nene. Nze mbagamba bibaddire nti tebalumanya olulimi era njogera nti bibaddire ne bayita ne bagamba bibaddire